wa haqqul islam nakubanja okumuyisanga omusiraamu wa haqqul qaraba nakubanja okumuyisanga owooluganda kitegeeza nti omuteeko ogusooka ogwaba neiba bannange betuyina obeera ni neiba nga musiraamu nga wa luganda lwo yani muli relatives nga ate neighborhood bye bintu bisatu gwe muteeko ogusooka kitegeeza nti oyo neiba akubanja okumuyisanga neiba okusookera ddala ekyokubiri nakubanja okumuyisanga omusiraamu ekyokusatu nakubanja okumuyisanga owooluganda awo ntegerekesa bebitiibwa gwe muteeko ogusooka ogwaba neiba ogwo nno ate gwe gusinga okubeera omuzibu ennyo kubanga neiba wa kubanja ebintu bisatu oteekeddwa okumuyisanga omusiraamu awo tuba tunulidde embeera y'okumuyisa omusiraamu tugenda kulaba hadithi mubaka saa sallam gye yagamba abi hurairata ngeva ku abi huraira gaga nti haqqu lmuslimi ala lmuslimi sittu mu riwaya endala mulimu hamsa obuvunaanwa bw'omusiraamu omusiraamu abanja musiraamu munne ebintu 6 situgenda kubiraba tugenda eyo tuba tuva ku mulamwa wabula njagadde kulaga nti singa obeera neibawo nga musiraamu ayina ebintu byakubanja ngaomusiraamu kati wagattako okubanja ate wa luganda lwo olwo nigubu lwasala olina okumuyisanga owooluganda kati ate nagattako okubeera nti ate neiba akuliraanye muliraanwa ogwo gwe muteeko ogusooka ogwa neighborhood omuteeko ogwokubiri jarun lahu haqqani ye neiba nga yakubanja ebirundi ebiri oba akubanja haki za mirundi ebiri okumuyisa mu mbeera za birundi ebiri yaliwo oyo wahuwa aljaru almuslim oyo ye neiba ate nga musiraamu okisooka akubanja okubeera nti olina omuyisanga neiba ekyokubiri ate nga olina okumuyisanga omusiraamu kyagambye nti wahuwa aljaru lmuslim lahu haqqu ljiwar wa haqqu lislaami oyo akubanja bibiri kiri ekyokusatu kivuddeko si wa luganda lwo naye musiraamu ate neighborhood neighbor wokusatu jarun lahu haqqun wahidun oyo ye neighbor nga ayina haqqi emu gyakubanja okumuyisa embeera gyoteekeddwa okumuyisaamu ya mulundi gumu gyakubanja wahuwa aljaru alkafiru ye neighbor atali muisiraamu ye neighbor atali muisiraamu omuntu yenna atali musiraamu aba mukafiri tewali waawo wakusatu ali wakatikati kasitoga nti omuntu si musiraamu opposite y'obusiraamu bukaafu so ono neighbor ye oba omulina muliraanwa nga si musiraamu ye akubanja okumuyisanga neighborhood just akubanja kumuyisanga muliraanwa ekyobusiraamu kivuddeko n'ekyoluganda kivuddeko ebigambo ebyo biri mu tanbih al-ghafilin era bisangibwa mu kitabo ekya Imam al-Qurtubi tafsiri ye ne mu Fathu al-Bari peji ya bina anamwemu mujalladi ogwe 10 kine emijalladi egiwerako nga batutemera emiteeko gy'aba neighborhood nziramu okubajjukiza nti ekindeesezza kubako bye twejjukanya ku neighborhood kubanga bantu abaliko omuliro ku muntu atayegendereza tuwangaala nabo oba tuli ku mizigo oba tuli waka naye nga obuzibu webuli buli obu nti tulabanga ebintu bya bulijjo hata asobola okubeera neighbor nga neighbor we e Kampala ku mayumba nga ate neighbor mu kyalo mu mutaka lyamwe gye mulimira eyo mu bibanja mu kyalo wakoma ate gwe wotandikira oba wokoma watandikira ayinza n'okubeera nga oyo ate tali eno
wabula nga ate ye weeri mu kyalo wava eno n'ogenda ogula ettaka, ettaka lye werikoma erire weritandikira, oyo naye neiba mu mbeera ezo. Hadithi esooka ku nsonga ez'okutulambika ku butya buteekeddwa okuwangaala n'abantu abo butabafunamu buzibu ye hadithi ya Aisha radiyallahu anha ani nabiyyi sallallahu alayhi wasallam qaal, yagamba mbaka sallallahu alayhi wasallam hadithi ntujutero juwulire nnyo ti mazaala Jibril yuswini biljari hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu, nti Jibril alayhi salam tiyalekerangaawo kunkubiriza nakunnamira ku kiyitibwa okuyisa obulungi neighborhood, kwegamba yalemerangako buli kaseera nga munaye nno neighbor. Mbaka sallallahu alayhi wasallam aga nti hatta dhanantu, tuusa lunalowooza oba lunasuubira nti annahu sayuwarithuhu, nti neighbor ajjaku asobola okusikira neighbor munne. Yatuuka kulowooza nti kirabika neighbor naafa, ono muliraanwa we asigaddewo omulamu ayinza okuba nga y'omu kubagabana ku maali ono afudde olw'obukulu n'okubeera nti yamulambira nnyo neighborhood. Kyobulaba nti oyagala toyagala ali wano oteekeddwa okukakasa nti mu mbeera y'enjawulo wakati wo gwasomako ku ddiini ne neighbor we atagisoma oba si musiraamu oba okukakasa nti nno oteekawo omukwano n'enkolagana ennungi okwewala ebizibu. Eriwo abantu ababeera awo nga obudde bwonna bo ne baneighbor baabwe tebakwatagana, naye bannaye ekyo kigambo kinene. Ffe tulina emiriraano, sigamba nti ffe tugambe nti naffe tuli ba muliraanwa baabwe kuba bo tibaliiwo. Kati ffe abali wano tumanye nti tulina ba neighborhood, tuteekeddwa okubayisa nga tuteekeddwa okubayisa mu busiraamu. Mu hadithi eno gye nsoose erimu obubaka obulaga nti neighborhood mukulu nnyo mu mbeera gyeteekeddwa okumuyisaamu. Olwaki? Olw'ekigambo kye yagamba nti yalowooza nti oba oli awo neighbor kigenda kutuuka ekiseera oba bubaka bugenda kujja oba mbeera ki nga neighbor ateekeddwa okuba nga asikira neighbor munne singa aba afudde. Oba oli awo yandibadde alina kyateekawo ekirala nti neighbor, oba oli awo neighbor asobola okuyamba ku neighbor munne ku nsonga bwetyo oba naye yaleeta kyakusikira olw'ensonga nti obusika buno abantu abasika ku maali abaana naddala singa abaana taata afudde, abaana abagenda okumusikira oba abagenda okugabana ku maali ye mulimu abawala n'abalenzi. Kasa tulengeramu wetuti ntulengera obuuza nga tonaana kutuuka nawaka nti mubasika mulimu abalenzi nti ye baba balina ab'eŋŋanda abali okumpi basenga baani be bamaze okujjamu, naye nga baganda babataata baabwe baani. Olugira bwoti nolabamu abalenzi mulimu omulenzi balina bangi ku b'eŋŋanda ez'omunda ennyo ez'omusaayi be babeera bajjeemu nga bo tibagenda kufuna ku maali. Kati bwekiba nga ab'eŋŋanda bajjibwamu n'aleeta ekyokulabirako kino nti yalowooza nti neighbor ajja kutuuka okubeera nga ye y'omu kubasika, kitegeeza ensonga ya neighborhood tugitwale nga nkulu biidhnillahi taala. Hadithi ey'okubiri naye eva ku Aisha radiyallahu taala anhu, ziri zombi mu Bukhari, ziri mu kitabu kya Imam Bukhari. Agamba nti radiyallahu taala anha qalat qultu ya Rasulallahi inna li jaraini au jiraini fa ila ayyuhuma uhdi. Aisha radiyallahu anha abuuza mbaka sallallahu alaihi wasallam nti nyina baneiba babiri, baneiba bano ababiri ani gwemba weba embeera yakuwa kirabo oba yakuwa kakulya, mbadde nyina akokulya neiba tayina. Kuba neiba bano ababiri ani gwemba nsooka oba gwemba nkulembeza, kuba ayinza okuba talina busobozi bwa babiri oba basatu. Okimanyi tulina gye tubeera e Kampala wano nga amayumba kwe musula
galinga 20 oba 10 bonna nga baneighbor naye abaffe supu g'onoobawaako oba akakoko onoowani n'olekani kati kyababuuza nti nno ku bonna abo baneighbor bennyina ani gwemba nkulembeza bwemba nnyina kyenjagala okumugabirako qal mbaka sallallahu alaihi wasallam namugamba ila aqrabahuma minki baban ali next to you ali next gubaita next door wofuluma bwoti ewakawo omulyango ogusoose okusemberera ogukusookerako oba gwosookerako oyo neighbor obanga kyoyina kimala yekka bwoba osooka okola otya bwoba osooka okuwa rawahu al-Bukhari. Awo nno namwo tujjamu nti neighborhood si tuli Afrika nga tulina ba neighbors. Hadithi yaffe yokusatu walillahi alhamdu an Abi Hurairata radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min. Bak sallallahu alayhi wa sallam yalahide emirundi esatu nga kakasa nti tabeera mukkiriza. Qila nabuuzibwa nti man ya rasulallah ani oyo atali mukkiriza? Qala nagamba nti alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu ay dhulmahu, nti oyo yenna nga baneiba be tibawona buli azaamanya bwe. Bawa'iqahu mu kitabo ekiyitibwa kabairu oba kabairu dhunubi sharuh emu ku shuruhu zaakyo mwalimu omu yatutemera bawa'iqahu kubanga yali atulaga embeera agamu ku mazambi amanene kwe kuyisa obubi mu liraano. Kakati agamba bawa'iqahu mbakisasala yali ategeeza dhulmahu wa khiyanatahu, kumuli azaamanya kumukumpanya, wa udwanahu okumuteekako obukyayi. Era naga nti wa hadha dalilun ala tahrimi al-udwani ala al-jari bi ayi sura kanat, nti era obwo obujulizi obulaga nti kiri haramu okubeera n'empalana oba n'obutakkaanya wakati wo ne neighborwo, okuwalana neighborhood. Tukijewa tukije mu hadith egambye nti tabeera mukkiriza oyo yenna nga neighbor we tawona bawa'iqahu, tawona bukyayi bwe, tawona mpalana ye, tawona kuyisibwa bubi. Wabula obukkiriza buno bwogerwako bwe batekula muteeko guyitibwa sihhatu al-kamal, yani busangulawo nafyul kamal, okubeera nti no la yu'min, eno la yu'min oba ahadithi ezenjawulo zojja okusanga zigamba la yu'min ahadukum, togivunulanga n'omala gagamba nti olwo si bakkiriza bakafiri. Tukitunulira mu mbeera bbiri, la yu'min ahadukum tabeera mukkiriza omu mummwe, osooka kwetegereza hadithi eyo mpaka wogimaliriza okulaba abukkiriza ki, nafyul kamal oba nafyu siha. Kakati wano nafyul kamal kitegeeza nti eno la ebeera esanguddewo obukkiriza obujjuvu, kitegeeza tabeera mukkiriza mujjuvu, bukkiriza bubeera bwa hafu. Ate nafyu siha hasitowulira nga kijidde mu nafyu siha la yu'min ebeera etegeeza oyo mukafiri, kubanga obukkiriza bwe tibubeera sahihu siha, ebeera esanguddewo siha. N'olwensonga eyo mweno hadithi tulabamu nafyu al-kamal, la yu'min ahadukum tabeera mukkiriza omumwe, yaani obukkiriza bwe tibubeera bujjuvu. Ebbanga neighborhood lyamala nga tawonye mpalana ye, nga tawonye buli azaamanya bwe nebifaananako bwe bityo. So twegendereza ab'ebitiibwa hadithi eyo muttafaqun alayhi, okubeera nga situbeera na bukkiriza bwa bitundu olw'okuba nti tuteekawo empalana wakati waffe ne ba neighborhood. Banakuwaza era ezogezaako okubegendereza naye nga abamu si bangu, abamu baloga,
n'ateeka ku mwana wo ekigambo nga kinene, mugenda nakusenguka mwena buli omu akwata eri kkubo lye, naye omwana n'abeerawo ng'aliko shayatini, obuzibu bwava ku neiba. Almuhimu nti tikisuubirwa kubanga ate ekyo kiva muffe nga ate kikolebwa bali. Hadithi yaffe endala zinebbiri kanzibuuke olw'obudde, era naye eva ku Abi Hurairata radiyallahu anhu qala rajulun ya rasulallahi, omusajja yajja n'abuuza n'agamba embaku sallallahu alaihi wasallam ti inna fulanata tukthiru min salatiha, yaleeta ekyokulabirako nga kya fulan ye gundi omusajja ne gundi omukyala, yaleeta ekyokulabirako nga kya gundi nga mukyala, aga nti gundi kitegeeza n'amwogera tukthiru min salatiha, asaala nnyo, mukyala musaaze, abakyala muwulirize nnyo wano kusinga. Agamba nti ayite omukyala gundi oba omukyala bwati bambi mukyala musaaze, ayitiriza okusaala eswala eza sunna, eswala ez'enjawulo yani. Wa sadaqatiha wa siyamiha, ate era mukyala musaddaasi bambi mukyala musiibi. Mukyala ono asaala nnyo, musaddaasi musiibi, yani yenyigira nnyo ba yekwata nnyo ku swala eza kusiiba ennaku eza sunna. Agantu ghaira annaha, wabula obuzibu bwayina, tuudhi jiraniha bilisaniha, anakuwaza nnyo baneiba be nga akozesa olulimi lwe. Biri abikola masha Allah, musaaze, musaddaasi, musiibi, naye anakuwaza baneiba, avuma ona avuma oli, alangira ona alangira oli. Wajje n'ebigambo ku neiba ono gwalaba akolaganye ne munne nga abitwalira ono, era abaawukanya abowe gyebali mu bakyala baffe ne baami. Kakati agamba nti obuzibu bw'alina anakuwaza baneiba be ng'akozesa olulimi lwe. Qal, mbaka sallallahu alaihi wasallam n'amwanukula omusajja n'amugamba hiya finnaari, oyo wa muliro, oyo wanafiira ku mbeera eyo, wa mu muliro, n'okusaala kwe n'okusaddaaka kwe n'okusiiba kwe, hiya finnaari, wa mu muliro. Kubanga waliwo ebintu ebimu ebitweyibaaza n'omanya nti no nyina ibaada ze neekwatako zenkola, naye neweerabira nti waliwo ate ebyogenda okukola nga ate bigenda kufuula ibaada zo ziri nga bisaaniiko. Kati n'agamba omusajja nti n'aleeta omulala n'agamba fa inna fulanata, ye ono amanyikiddwako min qillati siyamiha, ye okusiiba kwe ayinza akoba kulamanzaani, kugamba si musiibi wa sunna, simu ebyokusiiba ennyo atabiriiko. Wa salatiha, n'okusaala kwe kuli awo simu nyikivu bulungi byakusaala. Awamu n'ekyo okusaddaaka mukono gamu. Wala tuudhi jiraniha, naye kyayina ekirungi kyetumukakasaako baneiba be bamwenyumirizaamu, ayisa bulungi baneiba. Qaalu, mbaka sallallahu alaihi wasallam gamba hiya fil janna, oyo ate mwana wattu wa mujjana. Embeera eyo wasigala nga agenda nayo maaso y'okuyisa obulungi bamuliraano wa mujjana. Hadithi eyo eri mu sahihu targhib 2556, akhrajahu l'imam Ahmad wa ibn Hibban. Bannange, neighborhood liddaala lyaliko nti mbadde ntandika mbagambye nti ffe tukitwale nti ffe tuli baneighbor, wabula tukitwale nti tuyina baneighborhood, tuyina bamuliraanwa baffe. Kimanye nti osobola okubeera ng'oli musaaze mulungi, osobola okubeera ng'oli musaddaasi, naye nga baneighbor wallahi obayisa bubi,
oba abantu babayisa bubi mwana wattu nobeera nga togenda kuwona kuyingirako omuliro gwa Allah. Tusaba ekitiibwa Allah tutaasa omuliro. Obubaka buno bugenda eri abaami abalina abakyala oba famire nti zimu ku nsonga eziteekeddwa tuteeka ku bunkenke ngeri gye tutasiiba waka kwe kuddayo n'obuwuliriza bane muli mutya, baneiba bali batya. Embeera eyo egenda kuyambako okumanya nti waliwo obuzibu ni neiba mukyala wange oba abaana bange ni neiba gundi okakasa eti obulongoosa. Obanga tokikoze ekyo era mukimanyi bulungi nti buli wetubeera mu mbeera ennungi ni bakyala baffe wetubeera mu kulya emmere nga jjudde emmere mutandise okulya awo tumanye okwogera ku bantu kyo kijja nnyo. Abaami abafumba abali wano mukimanyi n'abakyala era kyajjako mu bimu ku bigambo Muhammad sallallahu alaihi wasallam bye yayogera ng'agamba nti abantu ab'emiteeko 7 mbakakasa ejjana singa bafiira ku mbeera zino 7. Omu ku bo gwenjagaddemu gwe yaleeta ekyokulabirako naga singa omwami ni mukyala we babadde bali awo nga balya mmere oba kyaggulu bakyamisana Allah najjulula omu ku bo mu kaseera kak'okulya nga naye amujjuludde kukakwakulizaaka nga mubadde timwina gwe mwogerako mu kulya kwammwe mubadde timwina gwe mwogerako afudde ku babiri wa mujjana. Mwono mulimu ekigambo kikulu. Namala kusoma hadithi eyo oluvannyuma ninkiza mu mbeera zaffe za bulijjo kasita mutandika okulyawe muti omukyala kasita jjula emmere mutandika okulyawe muti nga omuntu ayingira waawo nenno nowootabadde baneiba tubadde awo ng'enduulu simanyi oba lwaki kijja mu kaseera kakulya naye namala kusoma hadithi eri ninsooka nsika obwongo niŋŋa oka ekituufu okujjako nga muli mu bad terms n'oweewuwo buli omu ali atunudde eri naye wemba nga muli mukkaanya bulungi kasita okulya kutandika weekuti wabeerawo ayingirawo gwe mugenda okwogerako. Kakati ekyo sinze nkibazuukusaako kibalaga wabula Omubaka salama we yakyogerera kitegeeza nti kituufu. Singa Allah ajjulula omu ku mmwe omwami oba omukyala ng'abadde alya mubadde muli ku mmere mulya oba kagumba ka kyennyanja ke kamutuze oba afudde talina na nsonga yonna kuba ekyo wa Allah kisoboka. Omubaka salama yagaa nti naye nga mubadde timwina muntu gwe mwogerako afudde awo abeera wa mujjana. Teebereza ejjana eri awo naye olowooza lwaki? Kubanga we tuba tulya twogera ku bantu naye nga baneiba be basooka okuyingirawo. Neiba naabadde wano ndagamba waliwo obuzibu mwana we yakubye omwana we awo omusajja nga atandika naye nabo balimba biba by'abaana ebyo manye ebiba by'abaana nti nawe mukazi oyo alina akajanja nange era mbadde bakimugamba nti ebyabaana byabaana mbirika we muli akamere kamwe muli enkome musirika eweddewo mwegendereza akasonga ako sikatuleetera obuzibu tusirika sebe eweddewo. Hadithi nga 3 kanzerekereze tusembyeyo ne hukukul jari. Kakati practically biki neiba byatubanja baneiba baffe betwaleseeka bye batubanja bino mbiwandiikire ddala biddiqa walghinaya. Ekisooka raddu tahiya wassalaamu ala aljari. Raddu tahiya wassalaamu ala aljari. Bannange bamuliraanwa baffe batubanja bwe baba batutoledde salaamu oba nga batulamusizza okuddamu n'omuddamu singa kakutanda kyolwokuba wafunye obuzibu olwokuba yakubye omwana wo n'osirika wabanga neiba wabanga nga twabatemyetemye mu ntandikwa wabanga musiraamu ng'ate already neiba ate nga wa Luganda nakakutanda n'akubuuza n'osirika agenda kugira mbiti ebi bisatu maaso g'ekitiibwa Allah ng'abikubanja. Bannange baneiba bazibu ewa Allah tuteekeddwa okubeegendereza.
kakati raddu tahiya kwe kuddamu ekiramuso bannaye mwasuze mutya nti gyetuli mwasuze mutya bulungi alhamdulillah tukubirizibwa okwogera kukozesa nnyo ekigambo alhamdulillah naddala nga waliwo akubuuzizza abeere musiraamu basi musiraamu olw'obukulu bwakyo mu haditha emu eri mu kitabu kiyitibwa jawamiul akhbari kirimu ahadisi 99 ne arbauna nawawiya mweri bwebaserabidde mweri mbaku sallallahu alaihi wasallam yagamba nti atuhur shatrul iman okwetukuza kitundu ku bukkiriza awaliwo biwanvu kwetukuza kutya nga abamanyi mu sharuha eyo baleetamu obujulizi obulaga nti yali ategeeza taharatul wudui okufuna wuzu kitundu ku swala imaani nibagivunula nga bategeeza swala olweri aya wekitiibwa Allah gyeyagamba nti wama kana Allahu liyudia imanakum era agamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne basahaba ekiseera kye baali basaala nga bakyatunula eri Bait Maqdis nga ekibula kukyuka genda Makka n'abagamba nti bakakasa nti wekitiibwa Allah si wakusazaamu swala zammwe ze mwasala nga mukyatunulawa nga mukyatunula eri kati mu aya ye swala yaziyita iman wama kana Allahu liyudia imanakum inna Allaha binnasi la raufur rahim akati wano bagamba atuhuru shatrul iman okwetukuza okwokufuna wuzu kitundu ku swala walhamdulillahi tamlaul mizani njagala mu kigamba alhamdulillah kyoyina okuddamu neibawo singa abakubuuzizza oba mu mbeera kale endala yonna naga nti omuntu kasoga nti alhamdulillah empeera zofuna tamlaul mizani zigenda kujjuza ki zigenda kujjuza ekisiniya ekya mizani mizani eyo sahabi omu ayitibwa Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu yali agitunyumizako yagamba nti egenda kubeera bagenda kuleeta mizani mu mbeera y'okupima emirimu gyaffe ne bamalayika abajeewuunye era babuuze liman wudia hadha eno egenda kupima mirimu gyaba n'atugamba nti ekisuwaani kimu ekya mizani nga umanyi nti ebeera ebalansi nga wekigweramu ensi ebiri mu nsi n'ebiri mu ggulu webiyingiramu bigweramu nisigala nga kikyayagala naye muna ekyo bagenda okupimirako emirimu gyo n'egyange gye tuli mu kuzanyiramu naye wulira omubaka sallallahu alaihi wasallama yagamba nti walhamdulillahi tamlaul mizani omuntu waga nti alhamdulillah empeera zafuna zigenda kujjuza mizani etajjuzibwa biri mu nsi na mu ggulu naye munange olina kubira kasimba naye musula muti eyo nti kumyunka liiso musula muti eyo tusula bwebajja banaye muli muti eyo tukulukusa maziga ebyo si byaffe si bya busiraamu mukulukusa maziga pakadi wabula tugamba nti alhamdulillah obanga ddala wasuze bubi nga kyakuyitiriddeko gamba alhamdulillahi ala kulli hal kati omuntu woga nti alhamdulillah empeera Allah zakuwa zijjuza zigenda kujjuza mizani wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u au tamla'ani ma baina samai wal ard ate woga nti subhanallah walhamdulillah nokoma kwebyo bibiri empeera zo Allah zakuwa zijjuza gapu eri okuba ku nsi kuno paka ensi yonna mpaka ku ggulu eyo katuveeyo singa neiba akulamusa mugamba alhamdulillah yaani muddemu wassalamu ala aljari n'okubeera nti obatolera salaamu mutolera salaamu wabanga adde musiraamu ekyo eyo haqqi ye atubanja okumuddamu wanyiize tuwanyiize mweyombye jjo kasita akulamusa muddemu ensonga y'okubiri banaau alaqa okuzimba akakwate qawamiha almahabba walmawadda akateekawo okwagalagana wakati wammwe n'okwagalagana mahabba ne mawadda nti kati era oluganda olwolusigala lutukwata okuteekawo okuzimba enkolagano okuteekawo enkolagano wakati wo ne neighbor
ni neighborhood egenda okuteekawo omukwano n'okubeera nti mukolagana. Wabula kino kyetaaga kwegendereza. Omukwano guno situguzimba ku neighborhood omusajja ng'aguzimba ate ku neighbor omukyala. Wabula sigamba nti naate neighbor omusajja ataateekewo olutalo wakati we neighbor omukyala. Wabula kino kisaana kwegenderezaamu nti waliwo ba neighborhood abasajja abaagala bebi ayavula oluusi atuula tanana kutandika kutuula ye ng'agamba mudarasa baatugamba tuteekewo enkolagana era egenda okuleeta okwagalagana. Munaye togiteekawo eyo egenda okukuleetera okwagala ate mukamusajja muka neighbor, kubanga n'obwenzi bwateekulwamu emiteeko, naye obwenzi obusinga okubeera obwewaggulu obusookera ddala ye muntu okwenda ku mukyala wa neighbor we. Bwe bwenzi obusookera ddala kaŋŋaŋŋa. Kakati olaba musajja kwagala nnyo kiwala kyekito ekyavula oba kitabani kyo, neighbor tagenda nga tasuze ku maama gundi mpansitulemu omwana yasuze bulungi n'agenda wakomawo ng'akomawo n'omugaati ngati ogwo bumpeere Kasimu gwaguwa oba Mariam gwaguwa ayavula tanana kutuuka nakulya, manya nti oyo alina kyabala. Ekimanyikiddwa nti abamu mu nkootinge bulungi abamu ku bakyala kasita omwagalira omwana, abasajja abamu bakibala nti buli oyagalira nnyo kyala omwana atandika n'okufuna obufaananyi nti alo olusinga yali taata we, alo olusinga yali taata w'omwana we. Anti gwe taata okeera kuyitamu misikini okeera kudduka kunoonya kye balya. Kati nesajja lijjanga eryagala bebi omukwano nga wagujjeewa ku mwana atakwawula na kukwawula, olyoka ojje nga omugaati woguleeta nti mbagumpeera omwana. Olina kyobala naye gwe tokkirizibwa ate kubeera mu bintu bino n'okuzimba omukwano ogwo, wabula okubeera nti neighborhood webabanga baana bonna ng'obaleetedde buswiti situlina ttabu, naye okulondamu owoolira n'okakasa nti nyina ategedde nti omwana omuwa switi buli wojja oba olina embeera gy'oteekawo gyetagenda kukkiriza. Ensonga eyokusatu, haqqi eyokusatu neighbor kyatubanja hifidhu khususiyatul jari wa asraru manzilihi, okukuuma ebintu ebyeyawulidde neighborhood n'okukuuma ebyama by'amakaage, ebyama ebifa ewa neighbor okubikuuma n'otabiraalaasa, n'okubeera nti eriwo ebintu ebyeyawulidde abantu ng'omuntu alina ekintu nga kiri strange togenda ng'okinyumya. Ekyokulabirako waliwo olumu Sheikh Bosa yatunyumiza omusajja yali musajja mulimi ng'omulimi gwe alina faamu y'omugagga gy'alimamu. Kakati yali ali mu nkumbi yalima, agenda okulira enkumbi nga atema ku kikutiya, agenda okwetegereza ng'alaba engeri gye yali atema amasinde gano, agenda okwetegereza ng'alaba ekikutiya bakiziika mu ttaka, agenda okisikayo okukisumulula nga kijjudde ssente empitirivu. N'asirikira wati n'agamba ssente zino nzikoze. Jjukira alima mulimi naye ng'alimira mugagga bamuwa ya lunaku, kati daba wagudde kuki ku ssente empitirivu. N'asigala nga ssente zino nzikoze ntya obutandabisa nziterekewa. Naga naye abakyala batera okukuuma ebyama, ssente zino nteekeddwa ziteresani mukyala wange, muntegera bulungi. Kakati naga naye era n'omukyala netaga kusooka mugezesa tayogere nti tulina ssente bweziti. Sajja n'asooka abaako wateeka ekikutiya kye n'adduka eka. Kati wadduka eka yasooka kuyita kadduka n'agulawo ejjiri ery'enkoko ebbisi, n'ateeka ejjiri emusawo n'atuuka eka. Bwe yatuuka ewaka yagenda ali kulu nga olaba nti ava kulima azze kufuna ku kyanywa addeyo. Kati omukyala najja n'amuwaawo ekyokunywa n'amuyita, mukyala sooka gy'otuule wano, nyina ekyama kinjagala okukugamba naye mbadde nkusaba okikuume. Omusajja azze kugezesa mukyala we
kulaba oba asobola okukuuma ebyama n'olwensonga eyo amuteresa eki esente ziri. kakati namunyonyoraga nti nyina ensonga njagala okugamba nenkusaba mukyala wange mukwano kuuma ekyama kyange, ensonga esobola okunzikakkanya singa togikuuma. Nkakasa nti nja kukikuuma, nkakasa nti tojja kukubako kugamba sijja. Namugamba nti mukyala ebbanga limaze nga nkuwasiza n'abaana betuyina munange Allah yatugerera ewaffe tubiika amagi, era nzize mbiika amagi, era ne tray eyakaggwawo eyo eyokubiri gye walabe ey'amagi eyakaggwawo nze nkola ntya, era nali nombadde kale katono ndibiikire ku nnimiro kwe kujja nga nziruka, naye leero kankubulira ekyama tubiika amagi era ejjiri lino. Kazi nakwata ku mutwe nagamba tufudde, nagamba nenkwegayiridde nyambe okuuma ekyama ekyo. Mukazi nagamba kale sisobola kukinyegako, naye naatyamu. Kati omusajja nasituka nga azzeeyo okukola atya. Kati wagenda okuddayo akampitire ku buduuka, kubanga faamu eyo yali kumpi ne ka trading center. Kampitire ku buduuka nguleyo ku mazzi male ngende ekole ntya. Kati omusajja agenda okutuuka ku ka trading center, agende ku kaduuka okugula amazzi, ende okulaba ababoda abayimiridde nga buli waboda akona ku munijo nga buli omwazi. Watuuka kuwedduuka yenyenyini okumuwa amazzi, amugamba nti mpa amazzi ag'olukumbi, naye nga owedduuka amutunuulidde bw'ati amwetegereza engeri. Namugamba nyabo mpa amazzi, n'amugyayo amazzi n'agamuwa. Kakati nga omanya ababoda abamu batagwayo, aba agenda ababoda omu n'avuga n'ajja nogasemu. Bulijjo tubunabuna n'okulya kaji bakaseera nga oli musajja obiika amagi ag'obwerere n'otatugira, kigambo ekyo tukyewunyiza. Tebereza okuva ewaka wagambidde omukyala n'okutambula agende mu ka trading center akali okumpi afunewo amazzi nga bategedde dda. We yafuluma bw'ati ewaka, omukyala ono n'afuluma mu muzigo gwe bw'ati n'ayingira mugondo. Maama Musa yankubuulira ekinguddeko nsi, omwami abiika amagi era ngambye tuleze tuze tulyawiza amagi yagabiika. Kakati kumbe maama Musa neighbor bawe avuga boda adaze kulanchi. Maama Musa ono nabuulira naye bawe ono kiyakava okumugamba, naga nti gwe obadde kimenti tatamuza omusajja abiika ono n'emmere tiyagirya nadda kuki. Kati ono yensooka lwaki agenza okutuuka waati mu katawuni ku stage nga buli omu amusongesaamu mumwa. Mulaba mawule engeri gye gadduse. Kati pointi yange eri kwani mulowooza wano ku bano bonna? Maama Hamza neiba ono kale akoze olugambo ye olwedde esente zo tezigenda muteresebwa ye. Kati ekyo ekigezo kyakigudde, naye ono Maama Hamza agambye bbaawe wano gwe tugamba hifidhu khususiyatul jari wa asrari manzilihi, okukuuma ebintu ebyeyawulidde banneiba nga oba biri ku bo n'okukuuma ebyama byabwe n'otabikola otya. Kati ono ategedde neiba kikyali n'abuulira bbaawe, so nga abanjibwa kola atya. Kati oyo neiba agenda kukubanja amaaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Omulala musajja omukazi yalinga amukuba bambi nga amukuba bukubi, musajja mukulu, mukazi wayingira wati empiza ezimwaniriza. Kakati oluusi oyinza okuziwulira empinga zivuga, togenda kunyumya nti esajja eryo muliraba kugejja naye ligejja mpi, mukazi alikuba. Oli yafubutuka ku masjidi wakati wa Magharibi n'Isha, nga ate y'omu ku bakulembeze b'omuzikiti ali ku lukiiko, naye ng'amanyikiddwa nti asalirawo Magharibi n'Isha, naye agamba baneka ngendeko eka nkomewo. Twakanyiza 10 eziyitamu. Kakati omusajja Haji n'ayambuka ewaka. Kati wayambuka ewaka Magharibi ng'ewedde, olwokuba yasibudde banne kangendeko eka ngenda kudda. Kati niwabawo ensonga egudde ku masjidi, waliwo omusiraamu afunye obuzibu, batuma omu bagenda oyite Haji gundi ewuwe.
kati ono ajja adduka agenda okutuuka ewaka akazikiza kakute baada magharibi okubuuza hajati we mbadde njagala haji bamwetaaga ku masjidi namugamba sinakumulabako naye haji gwobuuza okimanyi bulungi ajja isha ewedde nti atugambye azizeeko eno naye namugamba atanatuuka kati ono abaddayo afulume mu kikomera kumbe haji ali mabega wa nnyumba ajjeemu engoye asigadde mu kinu yenna atuuyanye yamusanga kati ono abaddayo haji namutawa jangu najja namubuuza haji bakuyita naye kikyoliko ngaaji atuuya muganje ndi nkajjuza njagala kukuba maama musa nkajjuza agakuba maama musa kiki maama musa ayitiridde okunkuba naye olowooza musajja wasooka okukola womwapu waatyo ng'agenda kuba omukazi olowooza omukazi aba amukubidde ebbanga ki aga nti nkajjuza era mbadde nsaba mugende ensonga ezo muzimalirize njagala kukuba maama musa maama musa yetamanyi nti eno omusajja ali kubuki ali mu jimu emabega amuwomingira kati ebyo nawe obimanya baneiba bekuba baneiba balina ebizibu ebyenjawulo neiba akubanja okusirikira ebyama bye naye nga wallahi ffe tukyasiza okugirawo tusula ti webasogamba bukyaddi ataamulu bi amanati maa aljari nsonga endala ndi mukumaliriza okukolagana mu mbeera ya amaana okukuuma obwesigwa ne ba neighborhood okukuuma obwesigwa waliwo baneighbor nga bafumbo naye nga sente ze banyabo ga mawulire oba gasanyu oba gannaku abaami bammwe ebintu ebimu babiteresa baneighbor ne bagana obiteresamu abamu twetereze ng'era abakyala ebintu byabwe ebimu kati n'abakyala bo bandibaka abatuufu omusajja walabira kasente k'omukyala ati ayinamu basi obuzibubuze babakyala bandiba abatuufu okukaterekako ewala naye ate fe abasajja kale naffe twandiba abatuufu okusinziira ku bakyala betuyina abamu naye ali muhimu nti bambi gyokatutte oba takatereka bulungi ate onakuwala nnyo satiru auratul jari okubikka obwereere bwaba neighborhood kino kiina akakwate nakiri ekisoose wabula ekyenjawulo ekikirimu nti baseba bali wano abafumbo mukimanyi bulungi nti bakyala baffe baneiba baabwe bakwano baabwe abasinga tuli fenna niwe batabeera baneiba bakyala baffe balina bakwano baabwe kati abakyala bano abaffe obuzibu bwe balina buli obu kwe kubeera nti noofuluma booti ng'otambula nga wabanga mukwano gwe neiba oba mukwano gwe si neiba gwakumpi naye ng'abaddewo nga wakutunulira wati tolina njawulo wakati w'okwambalako n'obutayambala mukwano gwa mukyalawo atunulira gwe nannyinimu ng'okwambala n'obutayambala enjawulo tiwali kuba talina kyatakumanyiiko sinzira mukyalawo byamunyumiza abakyala bateekeddwa okukuuma ensonga eyo ng'era n'abaami bateekeddwa okukuuma ensonga y'okubeera nti timwogera byama nti omusajja oyo mulaba musajja wange naye lwakuba kale muli mu ngeri y'akasente naye ensonga esigadde ndi bubi abafako bano batukola bubi bakola bubi na bwabakyala naye n'ensonga endala neifaanako webityo kati omusajja bambi ofuluma otambula kyala agalabira ddala musajja wakuyiiya wakutetenkanya tiwali wakkirizibwa kwogera byama bya bbaawe oba bya mukyala we naddala nga bikwatagana mu nsonga z'obufumbo musaadatul jari fi hajatihi okuyambako neighborhood ku bwetaavu bwe okuyambako neighborhood ku bwetaavu bwe bannange baneighbor bano batubanja okubayambako tafuna buzibu ate nasooka addukira eri nga wooli ebyo nno olaba nga byonna bikola bulungi nnyo bwe bitusanga ng'enkolagana weeri naye nkukakasa niwe mba mwayombye jjo n'afuna obwetaavu n'obumanyi olina okumuyamba kubanga neighbor waabwe atteeka okukolera bino siga nti byakyeyagalire bwatteeka
kyobola nti omuntu singa abategedde bulungi neighborhood twandibadde oba tubeera fekka okuwona ebizibu bibayina naye nga ate tikisoboka. al ihsanu ila aljari qawlan wa fi'lan, al ihsanu ila aljari qawlan wa fi'lan, okulongoosa eri ba neighborhood mu bigambo ne mu bikolwa. Mu bigambo twakanyiza mu 8 dakiika 10 engeri gye natandise gundi akati sayini yezo zokola ndi mutebekevu nise kati golaba anyega Allah akbar. Iyadatul jari fi halati almaradi, kyetuba tusembyayo inshallah, bibadde bikyali bingi. Okulambula neighbor nga abadde alwadde kyabwa tteeka gye tuli. Neighbor alwadde musiraamu si musiraamu, tubanjibwa okugenda okumulambula. Banyaba abakasuka pampa z'abaana mu kasasiro w'aba neighbor mubalinde bagenda kubookesa omuliro. Banyaba abeera nga kasasiro mukuŋŋaanyiza wa neighbor, ayinza obutaba muyombi, ayinza obutakuddiza, n'akwata bukwasi naye n'amuteeka mu kasasiro we, bwe ngolowooza nti okiwedde, linda ebizibu byogenda okusinkanawo n'ate omwetondedde. Amazzi g'ekinabiro, waliwo oluusi obuyumba bwe tubeerako nga buliko akabalaza katonotono bwe kati bakakuba niiru kaseminti ako akalungi mukamanyi. Hakati enfuufu ebeerako n'olukubakuba luno olutonyerera nga tiruwera, okeera ku makya neighbor yakedde kuyitamu, enda kulaba ng'oli asiimuddeko akake nga akomye, alina waakomye nga oli wajja alabira dda kano kasiimuule naye ng'ate kasemberedde. Kyokka olina abaana b'olina be bagenda okwavulira ne wali awatali waki wasiimule. Neighbor musiraamu ebyo tobikola nti nze najja kukusiimuulira ye, nze ndi mukozi we, gwe omufunako mpeera. Naye wallahi teri kintu kiswaza ng'ekyo. Era omwami wovuluma bw'oti oba tosobodde kwekwatiramu gwe n'okagusa, ate nabo ebizibu biyinza okujja. Omusiimulirawo ng'ani? Naye nosanga nga akayonjeza bulungi akake, naye nga bulyanga obusemberiganye we buti akomeza wakati kati we wati kati wano ttaka, kano ttaka lyerere, kano kanyirira nnyo nga gwewe wano obuyonjo. Abantu bayitirira obulogo. Ndowooza kati mubawulira abasira nti otyo okusiimuulira. Inshallah obuntu ntobwo butonotono tubukole biidhinillah. Tosiimula ng'okanula amaaso mu mbeera eraga nti oyinza okuba olina naawe kyoliko. Siimula ng'oli mukakamu. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu kulla alkhair. Tubadde tulaba haqqul jari fil islami. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam.